Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo gye buvuddeko n'ayisa ekiragiro ekisazaamu obwannannyini obw'abasuubuzi mu katale ak'Owino ku ttaka ly'akatale kano, minisitule y'eby'ettaka yayisizza ekiwandiiko ekiragira abasuubuzi bano okuzzaayo ekyapa kye balina mu bbanga eritasukka nnaku 7 zokka. Abasuubuzi bano wansi wa kampuni eya Sloa bavuddeyo ne bakukkulumira gavumenti ku nsonga eno nga bagamba nti amateeka balaba nga agataagobereddwa newankubadde nga ssentebe wa Sloa Lwanga Joseph ategeezezza nti tebannaba kumanyisibwa mu butongole ku nsonga eno. Singamba tebannabaawo bwenkanya, tekati obwenkanya buluddawa. Olwaleero nga ebintu bigenda mu maaso ku ttaka lyaffe nga ababikola tebatutegeeza, obwenkanya buba buli luddawa. Ekyokubiri, tukimanyi bulungi etteeka kye liragira ku nsonga ezo nti omuntu ng'onoya okusazaamu ekyapa ky'omuntu ekisooka otule naye oteese mukkaanye. Oluvannyuma lw'okukkaanya bwe muba mukkiriziganyizza omusasula bwemala omusasula Enaku kutuyiribya buli kaseera titwakina kyakukola era abalala tubadde nga twagala nnyo pulezidenti waffe naye bw'ogenda kulaba abalala batandise kugenda mu birala ku lwaki ku lw'ebyo ebintu ebituliko. Nze nga pulezidenti mbadde nkusaba essaawa zino tukoleko ng'abakyala tuweerere abaana baffe naffe tubeerewo. Ono ayongedde okulaga ng'ekyapa bwe bajja okusigala nga bakirina okutuusa nga amateeka gawadde ekiddako era n'asinzidde wano n'alaga obutali bumativu ku nkola y'emirimu eya ssentebe ow'akakiiko ak'eby'ettaka mu Kampala. Kati ffe endagaano yaffe teggwanga kubanga mu bbola ya pulezidenti olaba agamba twafuna mu 2014 ate n'agamba mu myaka 10 tetutuukirizanga kati 2014 gattako 10 tegeeza kiggwako 2024 ine emyaka 99 nti ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso kikulu nnyo okugoberera etteeka. Boda naye bagamba bakulonde mu bukulu tolina katale kirina bakulonde mu bukulu kati gwe onoofugaani omukulembeze w'eggwanga tukusaba ekintu kino nga we twakusaba n'otulekeko ne tubagoba ebyokwerinda bigenda kuddirira. Wabula David Balondemu ssentebe w'akakiiko ak'eby'ettaka mu Kampala asekeredde aba Sloa nti bave mu kwogera wabula bazzeeyo ekyapa kubanga ye talina gwagenda kutuukirira mu buntu. Tubatuukire tubagambe amabaluwa gawandiikibwa oba oyagala kulaba amabaluwa gawandiikibwa ddala siya. Ekintu kye twogerako tekitandise lwaleero nti Museveni bwe yakoze ebbaluwa nga Julaayi nga 4 ekintu kyatandika dda mu Maaci mwezi gwa 3 last year. Kati ffe tubatuukirire okubagamba ki kati baba bafunye ebbaluwa eva mu Minister of Lands nti ekintu kyawedde kati ffe tutambule tuvuge tubanoonye tubagambe kyoli kyetaagisa ebyo byawedde yawo bandi wadde omukisa ekintu kino kikolebwa mu ngeri erambulukufu mu mateeka kuba ministries njagala okuloza nti ezannya byabufuzi eri ku biragiro ate kigenda kumalawo obugulumbo bulimu obwino kubanga obugulumbo buno buludde ekimu ku bibuluusizaawo bannabyabufuzi okubeera nga bawagira oludde olumu oba olulala amateeka ne gatakola. So nze ndowooza nti enjuyi zonna ezikaayana ziwa omukisa kooti. Omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende agumizza abasuubuzi bano mu ssente bali ku ddembe n'agamba nti ensonga agitutte mu palamenti okulaba nga ebigenda mu maaso byonna biyimirizibwa. Genda tuleesinga ku floor ya parliament tulabe nga tufuna solution. Minisita wa ettaka, ministry ye Kampala, Attorney General wa Uganda twagala ensonga eno ne minisita avunanyizibwa ku presidency eberenga ettanyizibwa bulungi kigenda okumaliriza nga buli muntu musanyufu ng'ate n'abantu abakolera mu katale kano aka Owino bakasente bali ku ddembe nga tebataataaganyiziddwa. Munnamateeka George Musisi naye avuddeyo n'alaga ng'akakiiko ak'eby'ettaka bwe katalina buyinza bwonna kukola ku nsonga zino okuggyako nga bayise mu kkooti. Ezimu olumu ng'ewa kesi obuyinza olala nga injunction eri mu favor y'aba Sloa. Nze nandiroozezza nti bandi wadde omukisa court process since yatandikako kubanga waliwo okutya nti ate wayinza okubeerawo ekikolebwa ministry ate nga kikontana ne court kyasalawo kakati ekintu kibeera nga kisudde mu buzibu oba okugamba nti ate okola ate ng'olinga ayisa olugayo mu court ate nga ministry eri wansi wa court. Mu mbeera y'okugoberera amateeka nani alina obuyinza okusazaamu ekyapa so tusobola okugamba nti bali bafuna contract ebagamba okukulaakulanya akatale naye tulina okutunulira sayidi zonna abakoleramu baleme okukosebwa abafuna ekyapa nabo emitendera emituufu gye beerenga gye giyitibwamu awo kikulu kya byonna ku secuwalinga bwannannyini nakubeera nti abantu abakolera mu katale bo tebataataaganyizibwa ntalo zino.
Ono agambye nti enkayana zino okuzimalawo gavumenti bw'ebanga eyagala okweddiza ettaka okutudde akatale kano balina kusooka kusasula abasuubuzi bano aba Sloa. Solution oba okugezaako okuleeta obutebenkevu n'aproposinga nti enjuyi zonna oba oliawo kati oluyi olutamatidde oba oliawo n'aluwa ne balukompensatinga ne baluwamu ssente ne lugamba nti kale gwe abadde nannyini ttaka oba olina entosi mu ttaka lino naye katukuwemu ensimbi bwe ziti. Nze kye ndowooza president oba oliawo kyandikoze naye ate president okulagira nti Ekyaapa mu kisazeemu nze ndaba nti kyekiyinza okufiirizibwa gavumenti mu nkomeredde kubanga bano abatamatidde banaagenda mu kooti ate ejja kubalagira baliyirirwe. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV.